experience eyo nga tebannakakutema nti oligenda ku kiso eryetya yali etya naddala ku ggwe? Experience eyo yali mbi because the following day waliwo omuwala bambi eyakutuka nga tulaba bali bakamujja mu theatre nagwamu omusaayi n'afa. Yali azadde abaana balongo bambi n'afa. Kati ekyo kyankwatako nnyo kubanga like yali agenda kufa we bagamba nti mulimu omuwala ali bubi nnyo naye just tebalina ssente zaki za musaayi. Nensituka nengenda nembuuza omusawo nemubuuza omusaayi gwa mmeka nkuwe ssente omuteekeko. Omusawo n'aŋŋamba kama it's not all about money. Nagamba era singa gubaddewo naffe twalibadde tumuteekako but it's not all about money. Omusaayi gye bagujja wala ate agenda ogutuleetera agyewulidde yeeraze kitegeera. So omuwala oyo yafa bambi ng'abasawo ng'olabira ddala obulumi bw'abasawo n'obulumi bw'abaana abakyala abalala abaaliwo abagenda mwoli kyavuyitamu. Kati nze jjukira baali tebaŋŋambye nti oli wa kusala. Yes, nasooka nensayininga ogwasooka. Kati nze jjukira sibimanyi nti kusayininga osayininga operation. Basooka ne bansayiningisa ogwasooka. Tewasoma mu kyosayininga. Atolowooza kuli kubeerako mu mpozi bagenda kusala. Waliwo ebigambo ebibeerako ebyabasawo byotategeera. Kati nze nasayininga busayininzi. Then after some 4 days nga omwana agaanye. Wagezaako osindika omwana normally? Yes, nekigaana. Nagendanga ne bampima mita, ogenda okupima mita ne bagamba eri mu 8 in 1 hour ojja kuba ozaala. Ne weetegeka bulungi ogenda okuddayo nga bagamba akati ate ozzeeyo oli ku 4 meters mpozi centimeters. Kitegeera 4 meters nti awo nga centimeters. So kati like nagendanga ne bampima nogenda ne bakukuba emikono n'owulira ng'okooye. Abasawo? Yes. Nga bakukuba omukono n'owulira natuka esaani enkoowa n'okunkuba engalo nengenda ye maama wange kozi maama wange twali naye awo mu ddwaliro. Namugamba maama nkooye okunkuba engalo. Laba Joero. Ngamba maama nkooye okunkuba engalo ng'omusawo aleeta. Alaba mita. Pozi centimeter. Afune ekipimo. Afune ekipimo. Oba omwana ati. Kati natuka isakale nenko wakozi waliwo omusawo yankuba n'avaayo n'omusaayi nga mungi nenguwulira wansi ne wannuma era wannuma nnyo then nengamba maama ngamba maama era omusawo buli we yayingiranga waati nga weeraliikirira lugalo. Asha taddamu kundaba naye omwana wange we yavaayo kubigamba abaana be baali boogedde. Abaana bakolanga video tajja muzaala agenda kufa nga azaala akaana ke kagenda mufiira mu lubuto akaana kajja kufa. Bayogera ebigambo bingi nnyo. We banzijjaamu omwana oyo n'akaaba. Omwana bwe yakaaba? Yes, naawe n'okaaba? Yes. Nzijukira omusawo yajja n'aŋŋamba nambuuza ate lwaki okaaba mfe ekyokusanyuka okaaba. Nemugamba ssanyu naye nga ndi kujjukira ebigambo abantu abamu bwe banzijjaamu omwana nentandika ezo zisula ti alifaatiha neŋŋamba alhamdulillah. Ne bakujjayo mu theatre? Ne banzijjayo. Ne bakuleetera ku bebi mukwano naye banzijjukira eno yonna obeera osanyaladde. Naye waliwo ekyantukako mu theatre kyesaategeera. Kiki? Nali manyi nfudde. Okimanyi nti abasawo bankuba nako empi? Banzijjamu omwana jjukira omwana yali saidize eno. Nze ne cooperation we nalinnya akatanda nagamba Mukama Katonda gwofuga abantu boogedde mu mutima gwange neŋŋamba abantu boogedde bingi omwana sigenda muzaala ngenda kufa nga nzaala oba omwana agenda kufa. Nemugamba Mukama Katonda it's fine. Mbadde nsaba nzeekola ki ntwala omwana wange omuleke. Nemugamba Mukama obanga oyagala kutwala bambi mbadde nsaba wembeera ku kana akatanda ng'osazeewo okutwala twala nze omwana wange okole ki omuleke. Neŋŋamba Mukama kijja kunkola bubi nnyo kijja kunswaza nnyo
ng'otutta omwana wange nze nondeka bagenda kunsekerera nnyo. Ekiswalo ky'ebigambo. Ekyebigambo. Naye Mukama ono mulungi. Bwe baali bansala nga ndi mu kusoma wenti namala ne ngamba Oweekitiibwa Allah mbadde nsaba kyensoose okusaba kisazibwemu ompe ku ssanyu eraba ku mwana wange erikuza omwana wange eraba ku mwana wange ng'ali mu kuseka ng'asekera nze eraba ku mwana wange nga ntunuulidde mu feesi yadde tali mu kwogera naye nga ntunuulidde ategere nti nze maama we. Okay, yonna gye musinzira okubeera nga mutulaba okwosaako okuba nga mutuuliriza mu bitundu byonna eby'eggwanga Uganda ne bweru waalyo ku mukutu Viki exclusive kwe tuli nze Viki. Buli omu ku mulimu w'osinzira okubeera ng'okakalabiza ekyo kyokola ky'amaanyi abali mu Easter nammwe tubagamba nti mujaguze n'obuvunaanyizibwa obw'ekitalo abalindiridde Idi nammwe mugirinde mugijaguze mu ssanyu ate era mu mirembe. Mpozi n'Oweekitiibwa Allah abasobozesa okuba nga musiiba era mu maleko nga bannaffe abakristaayo bwe bakikoze nabo ne baba nga ekisibo bakikuba oluku mu mutwe. Kansubire nti muli bulungi mweyagala era ensi mugirabanga bwe njiraba eno sayidi gye ndi ne Nakawere olwaleero CEO Mulamba akobera okoze kati kahiya yamusa. Yes sir. So ndine CEO wa Kama Airport Pickup ajja kubeera kati leero yajerangira ajibategeeze then n'ebintu ebirala bye tugenda okubeera nga tutegeera wano ne wali kulika baby. Webale kunsabira Viki. Tugambe nti oyogeza Lukindo. Tosobola kubanga oyogeza Lukindo. Kabebi wakawona. Amina. Soka obuuze ku batulaba. Mbabuuze mu lulimi ki? Lwonna. Banange abatuwona mujebaleko amayina n'eddoboozi nize Miss TikTok Obusoga. Busoga. Okay. Mbadde ntiddemu ndishya. Bamisi bonna baba n'abanga gwe. Tugira tulindamu ekifo tukikuume nga kikalu. Olikwenda kumbisa mu gaali. Nkitekisoboka. Mulisobola kuba Miss. Si buli omuntu bamalaga bumuwa. Mukwana Miss kasito obanga osobola okola oti. Okola ki? Okolenga loti. Enga wanya n'eddoboozi nze Ashakama 18 official omunene mu ggwanga CEO wa Ashakama Airport Pickup. Pickup ekola etya? Pickup just tusaabaza abantu from airport to the airport. N'omuntu ayagala okukyalira abaana be naye nga talina ntambula abange entambula ye eri busy just start contacting. Joel abadde amanyi nti n'omuntu ayagala okukola ki? Okola ki? Wakigambo alo kyobadde oyogedde Joel yadaki ati interpreting nze mulala okukyalira abantu be. Kitegedde. Emmotoka nawulira mbu bakuwampe. Awo wengenda okusooka okutangaazibwa. Ngani yajimpa. Bangamba mbu emmotoka bakuwampe. Ani oyo w'ekise yajimpa. Mbwa okusula waliwo omukyala yagikuwa. Era n'akulangira nako. Mukyala ki Viki njagala oyogere nti batugamba mukyala wati ne wati yatuwa cause nze njagala kutangaza buli kyogenda okumbuza by the way ngenda kubeera open and free cause goli kyali wange. Paka nti motoka esooka kola emirimu gyo ya mukyala Jennifer ye yagikuwa. Eyasooka. Kati kino kanchi bagambye nga sitya mwetya Katonda. Emmotoka eyasooka yali Spasio. Era nina mukwano gwange eyantwala ewasula. Kozi namubuuzaako namugamba mbadde njagala kugula mmotoka. Naye bondi kijomanyi etagenda kunseera. Then mukwano gwange akchale mukwano gwange oyo kamwogere gwe kennyini. Nzija mbintu by'omuzafalu. Yes. So kati ono kyali wange
ye yantwala kozi Vicky kati chali wange nnyo era namubuuza nemugamba Vicky njabagala kamotoka naye saagala motoka eri expensive engeri kiri nti I'm just starting up. Vicky nangamba waliwo bondi gye mmanyi kankutwala oyogere naki n'omusajja nengenda surprising omuntu gwe bagamba nti ye yangulira bambi namulabako olunaku lumu era namulaba wasula namulaba wasula ate like saafuna time na kumubuuzako nti gyebale namulaba from a distance bambi okitegeera nze ndooza ensonga lwaki bagamba nti ye yajingulira because yankubira akalango ku TV ye kwakola maybe oba olw'ensonga nti emmotoka nagigula wasula nga naye abeera wasula that's why bagamba nti emmotoka ye yagimpa ate n'ekirala waliwo omuntu gwe bagamba nti yakuwa emmotoka nga w'obalaabalamu bambi tasobola kuwa okitegeera tasobola kuwa tasobola kuwa oba otudde n'obigattagatta nga oba otudde n'obigattagatta kati full figure gwe bagamba nti emmotoka like yagimpa oba yampa mukolere simusisinkanangako sogerangako naye sina contact ye just by the way nange nekanga bwekanzi nga nkubidde kalango era was shocked nangamba full figure jukira nzo omu ku bantu be yayisangamu eggaali kati we yankubira akalango nali so shocked nengamba bannange full figure nkubidde akalango bannange full figure from there abana batandika ogamba nti emmotoka yaani naye ate ng'ekyo kiziza ku mabbali nagenda ku kyeyo ne bagamba kyakusala kati nagenda ku kyeyo ze najjayo ze nakozesa ogula emmotoka okitegeera kati omwana wagamba nti gundi yakuwa kitegeeza nti wagenda ku kyeyo byakusala obwongo ne bubeerawo sitaaka n'ogenda ew'omuntu naye nze ekyeyo kyange kya Dubai saamalayo na myaka 2 banga lyali myezi bwezi n'omwaka tegwawera kati omuntu wagamba nti ekyeyo kyansala ekya Dubai mba sikutegeera. Tudde ku nsonga ya baby ndoza nako tukatangaziza emmotoka yo yange nga nagigula ewa mukulusula kusula motors. Baby bakulangira okuzaala ozaala naye kati nze ku butono bwo nakubamu akafaananyi luli ate kati ogeze era buli eri eyo ng'oli mutono nga tonnazaala zaala osake ku mubiri kama si bwotyo bwe wali munange ogeze nawe muli bwedda mu mira weraba era nze olumu nyimirira mu mira wendi nenekyusa anti-kiroko wise ne kiroko wise nengamba nti ndi bulalamu koze omutwe gwagejja akabina bambi ne kajjako olubuto ne lujjako koze abamu bagenda kugamba ashanga alinga ali olubuto ne lujjako nali siruina olubuto of course lwabagagga n'omubiri nenfuna kabode nenfuna toka waga tugambe bugambi wagejjamu ne toli munene era ndi munene nange mbalibwa mu banene. Okay kati ekirowoozo ky'okuzaala bali n'ekibuko lero koze ogenda kuddamu buli kimu ku nsonga y'okuzaala sooka onyumize kutegeera otya nti kakati leero mweruli awo tutandikirawo olugendo ontyo atusaasire ffe aboonoonyi nga tutuuka nga nsooka nfuna okwekanga. Kati nkimanyi bali babuuza lwaki sitandikidde mu process y'okuva e Dubai awo ogyonoonye noonya olubuto kale olubuto olunoonye oti kyebaagala nga wanoogenda mu kirombe kya zaabu noonoonya golodi nange wenakomawo e Uganda nenonya zabu nenonya ogenda okukakana nga zabu mufunyi owa famous mama munange kati awo otegeera otya kati okutegeera by the way nti ndi lubuto
natandika nasasema mangu natandika okusesema mangu I think olubuto nga lwa weeks 2 netandika okusesema ngafuna kamunguluze ekitegeera nze olwange lwalaga mangu wayanguwa nayanguwa kati nengamba kalumpa wayo omumanyi ati kati awo lwaki kubuuziza ali omumanyi awo nga bakuwa abasajja baaliwo nga basatu bokka abasinga okuwulirwa nga bakuwa gundi ne bakuwa gundi ne bakuwa gundi awo nawo tujja kutuukawo tubulire kwaba ani yali omutuufu mazima negwe wali mu mutima gw'okimanyi nti lwagundi nali manyi nti lwagundi kozinze sinze muntu eyegabagaba Vicky sinze muntu eyegabagaba sinze muntu omukyakaze ennyo nti ngenda kubeera awo ndowooza ani eyalumpa era nze nategeera nti ndi lubuto oba kushua yes cause nali mbeera naye nemugamba nemugamba ndi lubuto actually sasooka mugamba namuleka ne luweza omwezi nga talaba signs ezo nga nze ongezaako okweka nga ngamanyiza omugamba nga si lubuto era after like nga omwezi guyiseewo nagenda nenfuna ka strip akachekinga nze kenyine nechekinga then nemugamba nga sinamugamba nasooka kubuulira anti we ne family yo already ngogimanyi nasooka kubuulira sengawe nemugamba senga okimanyi ndi lubuto nangamba naye omukulu omutegeezeza konze nedda then I think senga namugamba nasooka nawakana nagamba nze nga tannangamba then senga nankubira nangamba nno omukulu angambye tonnakola ki tonnamugamba so abuusabuusa nti toli lubuto then kati nze nenkola ki nemukubira nemugamba nemusindikira ne ka strip ngoli positive ku WhatsApp yes na confirming anti ndi lubuto tutuuka kati kulukuza kuba kati wali otulaze tewatangatanga awo tetunnalukumanya njagala ekibuuzo ekituufu nkireetere mukadde akatuufu lukula osanze otya process y'olubuto ye first born kati omwana asooka nga wa mu media already abantu babadde bakumanyi ensi ebadde ekulaba ekumanyi ekugoberezaako eriiso obaddewo awo otya kubanga bangi babadde nga bakwogerera kino kiri kino omaintaininza otya stress eyo ate ng'oli lubuto nze kale seriously ku lubuto lwange saafuna stress ya social media okitegeera cause first of all nze olubuto lwange okululeeta mu media naluleeta lwa myezi egyo lwa myezi 5 ate ekyandeetesa olwo olubuto emyezi 5 like nagamba ebintu byenkola bya airport pick up abaana bakola ki bandaba so there is no need for me to hide it abaana ate batandika okunkubakuba obufaananyi mu bukava it's better nenkola emirimu gyange nga ndi free just nali njagala kubeera free ku airport nga saagala abaana baneekange ali nengamba it's okay kandage nti this is what I am ndi lubuto era I'm proud so notakkiriza bo bagakozesenga lugambo yes cause batandikawo nga lugambo nga bakwata akafaananyi aka video kenkoze ku airport then ne bakazoominga ne bagamba mweruli temuli ne bakazoominga ne ngamba bana abantu sagala balunya bambi mutwe bakole investigation babone nga siba kesi nobanguyiza mu mulimu nebanguyiza nengamba okay sigenda bagamba nti ndi lubuto naye kankolenga video mu lubuto lwange weruli balulabe awo balulaba tululaba ndi omu ku balulaba era kati ono mwana ekyakoze kyaki era kati akoze kyaki mazima ddala ekyokudira olubuto aluleete mu kamera basabula nze nga sifa kuba kati nzijukirawo video awo bbiri wali oyambadde olina akantu ke wali oyambadde nga kalukutte bulungi bwe kati nengamba kamaawo ddala okoze kyaki abantu bakwogerera abeetala sina kwogera naye abantu beetala nga balinga abali ku lumbe nga balinga abali ku mukolo bafiiriddwa basanyuse
bibiri olubuto lujje mu kamera olubuto amagezi gali mangi ne bakulaga n'ekizampo gundi yafa lwa lubuto ebyo byonna wadde ng'obitunuulira bibadde nga tebikosa nze nga wenkugambye Vicky first of all nze sooka netunuulira ayogera yani nga sinnakola nsobi yonna oba nga nina ensobi gyenkoze sooka netunuulira ani akomentingako yani ali kunkolera video nzije olubuto mu kamera omwana ayinza okukolera video gy'olubuto mu kamera ogenda checkinga video ze nga yali apostinzeko nga ali lubuto era yali apostinze ku mwana we okitegeera noyo n'omujja mu guuni mu equation n'ogamba simwanukula then nogenda okulaba omwana omulala nga alikuwa advise naye ate nga muvumi avuma nnyo content we wakuvuma kati nogamba okay nkakasa nti oli kunjagaliza oba onvumira nawe nega mu trash era singa omukyala gwe bayita Babi Kyagulanye Itungo n'omukyala nga Farida Nakazibwe n'omukyala nga Ruth Kalibala kanteekeko ne nonani Nalongo Kitone singa be baavayo ne bankolera ku video oba ne bankubira ku masimu ne bangamba ashakama gy'olubutolo mu kamera abo be bakyala be naligambye nti olaba bankubidde waliwo ensonga bakyala bakulu babaddeko mu media yes bayina IQ etegeera tebasobola kubeera ku internet kuvuma muntu yenna nengamba abo naali badde empuliriza naye kati bano bakakyere bakakyere abasiba ku TikTok nga bavuma abo tobawabudde tasobola kumpa advice nenjitwala haramaini oba wetegeerera nagamba nze netegeerera nengamba nogamba oke singa maama wange yankubidde ku simu nangamba olubuto lujje mu kamera walayi naali lujjemu naye nga maama wange ali free nakyo ali okay nakyo nengamba kati mwabasigadde mutemwe mugambo baba muwata muwate muguteme mugusale muwate mumale mubagabule balye era kye baakola ne bongera ku mugambo nti taata w'olubuto tomumanyi omutuufu waliwo omukyala okujjako nga yeegabangula ekyo nkyogedde sikirumamu am one person wemba ndeetinga omuntu ogu nze saawukananko na muntu gwe ndeetinze lwa bwenzi twawukana bintu birala nnyo naye embwa ekiyitibwa mbadde naye naye ngaakukuta ku masimu mbadde naye namukwatidde mu loogi namukwatidde wano nedda njagala omuntu wange omu bw'ati era we nafuna olubuto omuntu eyalumba teyalwegaanako kyekirungi sitabanga yokko kuŋŋamba nti olubuto si lwange nze nalaba abaana ku internet nga bali kunteekako abasajja Vicky bakuwa sketa bakuwa ne timo kati bannange bakuwa mutoolo timo balista timo bambi balista timo bambi nze namulabako oba mulundi gwali gumu we nagenda e Dubai bambi ne bagamba walujja Dubai olubuto ngani eyalumpa nga bagamba ye timo mulabe wata Beira timoze namulaba mulundi gwali ogu nati n'olumu kiggwa era yantwala ani yantwala yoba Staboni yantwala Mr Staboni oyo naye ne bamugatako kati ate eyakutwala ne gwe bakutwalira bonna baba bambi yantwala yoba twali tugenze na kola ki then ne tumala ne tuvaayo tetwasula na kusula nze timona mulaba mulundi ogu bambi gumu naye Staboni olwo ye Staboni nkiddamu mukwano gwange nnyo nga wokiwulira y'omu ku bantu nti wempulira nti Staboni afunye obuzibu bubanga obukutteko kiba kinkwatako Staboni mukwano gwange nnyo era twefunira just ku TikTok bino bya TikTok naafuka mukwano gwange nengende Dubai era Dubai yadde abantu bakiteekawo nti Staboni yeyantwala nze sente zange
zezantwala just stubborn bambi yan receiving nga ono gama nchali wange jangu ku airport on receiving ko ngenda ku receiving ngenda kufunira ogendo okola ogendo sula yawe icho kyali yatwasinkana nga ne tukola content ne stubborn then abana bo ne bakivuga we batyo stubborn yalina mukazi we baba awo bajja bagamba nti tukutereddewo skater kati ye skater oyo yamazima gali skater nsobola okugamba nti skater ye yo nedda skater X wange sigenda kwegana yes skater X wange era yona jali mwagaliza birungi mwayagalanako yes twayagalanako ebintu ne bita working out buli omu bambi nakola ebi nagenda liye so kati period ye period ya mwenga mwawukana si ye period je waberera mu olubuto anti kati skater yali Saudi Arabia kati nalivudde Dubai oba nalivudde Uganda nengende Saudi atenga bambaninga Saudi banteeka ko bani oba ya myaka 13 wakatambulako ebiri okyali wala oyo naye tumumaze abo si basatu bajja bakuwa mutoro bampa mutoro bagamba naye lulwe kati nsonga ki ebampesa mutoro andi okusinza kwa analysis wa analysis buli okusinza ku buli analysis wa analyst ku TikTok ye ya janga yo muntu nagayo ono yentata lubuto natuwana ensonga ze kati ensonga ki je bakuweya mutoro nga ne kubali nga gwe bozinyonyodde nga wennyonnyolako era ne kuno nawe era bannyonnyole nga tetunatuuka ku lubuto myezi awo 8 we lusambira awo nawo tutuukewo lumu ekibuzo kibadde kitya awo ekibuzo nga tebanampa mutolo oba kimanyi nti mutolo bamuleeta luvannyuma oyo bamuleesa luvannyuma nga muzanya skiti lwe baleese mutolo mutolo nze n'okwekanga abaana nga bakutte ekifaananyi bakitaddeko mutolo we baali basamalizinga batata ba omwana mutolo bamuteekawo obutezi nga wono omuteekawo nogamba ka bonus track mu countdown kali ka bonus track bambi mutolo bamuteekawo just nga ka bonus ne bagamba nono kati ate oli n'amala n'agamba naye ono nedda tekisoboka ono tekisoboka ono alina eddalu lingi n'ono tebasobola kukwatagana so kati ne ku kituufu era oli yaliwo nga ka bonus kati ate gwe oli kiyogera tutwale emboozi y'abali mutoro muntu mulungi talina ddalu nga we bamulaba talina ddalu ebintu byayogera nga asaaga naye abeera serious ani omulala lisi ndowooza baali bangi lutuuka mu myezi 8 awo TikTok eyongera okukutabukira nti gy'olubuto mu kamera ndowooza ekyo ky'abasajja tukivuddeko tujja kutuuka ku nnyinirwo kuba yamumanyi kati nnyiniyo tujja mumanya ng'azadde awo myezi 8 akaana kaba kasamba akaana kaba keetaaga okuteekako amatu ennyindo okugiwunda efaanana ekika ky'abannyiniyo obugere ne birthmarks ez'enjawulo eza buli famire zitondebwa ddi ate okutondebwa kuti already omwana aba yatondebwa aba alina ebitundu ebibulaka abaganda bakibikkabikka ne bakiyita kumenya kweko kwe bayita okumenya musoga akweta kumena olwo taata w'abaana eyo lyonna ebbanga amena gye bagenda kutulamu muntu buno babubeyuse awo tutonda muntu ebbanga ery'okumenya nze nganze wettanira nnyo mu mbwa nze nganze omuntu saamenya wettanira nnyo mu mbwa nagiranga emumbwa ezo eddagala
n'abako kyekyakuyamba ne weebeezaawo mbeerawo ng'omuntu era kozi munaife otubeera ku byeyeeyo munaye ebintu by'abasajja tubigenda ki katono kati nganze amazima gali nti nze nganze ebintu by'abasajja mbigenda mpola tobipapira nze oyinza nze nkakasa n'omwana wange aligenda okuddako ojja kumpa bagenda kumpa ojja kumpa abaana bagenda kasalamu agambye Viki ajja kumuwa omusajja we ajja kuwa nako omukagatteko musajja we musajja wange ne waaba mpadde then na flying oba n'agenda wajja agenze ajja koma ng'omwana we muzadde era nga teri amuyambyeko kutonda magulu butu na biki emumbu yakumenya ku luli n'ekululi eribeerawo ejja kubeerawo tebaziseera 15,000 13,000 waliwo momenti abakyala bwe babeerera nga bali mbuto nga bwe baba nga balina bataata b'embuto nga momenti ezo abakyala bazaagala nnyo kasambye kwata wano kagize kati teekawo okutu ezo tezaaliwo kati nkubuulireko waliwo abakyala nga ffe ekitegeera kosoosezza nga ffe waliwo abakyala nga ffe nti Mukama Katonda waba akireese nti oli lubuto nannyini lubuto waali you can experience that moment together n'oyo omuntu naye Mukama Katonda wakireeta nti nannyini lubuto taliiwo you're going to experience that alone ekitegeera so ebintu ebimu nze nganze experienced them alone waziitangamu wekka embeerazo zeka nga nziyitamu zeka mwana asambye n'okwata we kasambye actually yasinga okunyambangako yali mulamu wange omuwala ina kalamu kange kitegeeza famire y'omusajja oyo omulenzi wagiyingiriramu ddala yes oyo mulamu wange oyo olumu ng'omwana waasamba ennyo ng'amuyita amugamba mula sooka ojje sooka okwate waneero nga kasamba nnyo ekitegeera ng'agamba ye wamma ndaba akabuto kapinduuse kati ng'alina ekigambo kyakozesa agamba leero bannaye mula akabuto ko ndaba kapinduuse asamba bulungi okitegeera so kati moments ezimu nali sisobola ziyitamu naye moments ezimu nasobola ziyitamu ne mulamu wange ezimu nenziyitamu nzekka ezimu nenziyitamu ne nnyazaala wange mama wange family wali wajingirira ddala yes ozaala leba ndaba opostinga awo oba postinga kyalina kigambo bugambo alhamdulillah abantu bakutandika okukongratulatinga kukubira akasimu ng'oŋŋamba tonnazaala ate ng'oŋŋamba oli mu ddwaliro experience ya first born mu ddwaliro wazaalira ku kiso oba wazaala normally kiso experience eyo nga tebannakakutema nti oligenda ku kiso eri etya yali etya naddala ku ggwe experience eyo yali mbi because the following day waliwo omuwala bambi eyakutuka nga tulaba bali bakamujja mu theatre nagwamu omusaayi n'afa yali azadde abaana balongo bambi n'afa kati ekyo kyankwatako nnyo kubanga like yali agenda kufa we bagamba nti mulimu omuwala ali bubi nnyo naye just tebalina ssente zaki za musaayi nensituka nengenda nembuuza omusawo nemubuuza omusaayi gwammeka nkuwa ssente omuteekeko omusawo naŋŋamba kama it's not all about money nagamba era singa gubaddewo naffe twalibadde tumuteekako but it's not all about money omusaayi gye bagujja wala ate agenda ogutuleetera agyewulidde yeeraze kitegeera so omuwala oyo yafa bambi ng'abasawo ng'olabira ddala obulumi bw'abasawo n'obulumi bw'abaana abakyala abalala abaaliwo abagenda mwoli kyavuyitamu kati nze jjukira baali tebaŋŋambye nti oli wakusala yes nasooka nensayininga ogwasooka kati nze jjukira sibimanyi nti kusayininga osayininga operation basooka ne bansayiningisa ogwasooka tewasoma mu kyosayininga ate olowooza kuli kubeerako mu mpozi bagenda kusala waliwo ebigambo ebibeerako ebyabasawo byotategeera kati nze nasayininga busayininzi then after some 4 days nga omwana aganye
wagezaako osindika omwana normally. Yes, nekigana. Yeah, nagendanga ne bampima mita, ogenda okupima mita ne bagamba eri mu 8 in 1 hour ojja kuba ozaala. Ne weetegeka bulungi ogenda okuddayo nga bagamba akati ate ozzeeyo oli ku 4 meters, mpozi centimeters. Kitegeera. 4 meters ntyawo. Nga centimeters. Yeah, so kati like nagendanga ne bampima nogenda ne bakukuba emikono n'owulira ng'okooye. Abasawo? Yes. Nga bakukuba omukono n'owulira natuka esaani enkoowa n'okunkuba engalo ne ngenda ye maama wange kozi maama wange twali naye awo mu ddwaliro. Namugamba maama nkooye okunkuba engalo. Laba Joero. Mama nkooye okunkuba engalo ng'omusawo aleeta. Alina alaba mita. Pozi centimeter. Afune ekipimo. Yeah, afune ekipimo. Oba omwana ati. Kati natuka isi akale n'enkoowa kozi waliwo omusawo yankuba n'avaayo n'omusaayi nga mungi n'enguwulira wansi ne wannuma era wannuma nnyo then ne ngamba maama nga maama era omusawo buli we yayingiranga waati nga weeraliikirira lugalo. Asha taddamu kundaba. Okitegera so kati like nabona oba ngambe nalumizibwa wayita mu bulumi. Nayita mu bulumi bungi because after twaddangayo then netuvaayo netuddayo netuvaayo then ku last omusawo twagendayo yasooka nampima nangamba 6 centimeters nangamba in 4 hours ojja kuba okoze eki bagenda okuddamu okumpima ngazzeeyo ku 2. Then omusawo n'agamba tetugenda ku riskinga bulamu bwo. Yeah. Kyetugenda okola tugenda cooperating. Genda cooperating. Actually yagamba tugenda cooperating genda weetegeke. Nenfuluma ne bampandiikira eddagala lye nnina oggula. Nenzija ku buliri bwange ne ngamba maama wange maama okimanyi bagenda kunkola operation. Sister wange ne sister wange omukulu. Sister wange oyo nangumya. Nangamba ne yali akiiseemu. Ye abaana be bambi asindika busindisi nangamba tofaayo nkimanyi oli kutya olw'ensonga oli yafudde naye gwe Mukama Katonda agenda olw'ekikanga bwakyoli. Nga Mukama Katonda agenda kukwatirako tokaaba ngandika nangamba tokaaba gwe just guma oba kujjamu omwana kozi oba kubonaabona nnyo ennaku zino like nali mu ddwaliro buli week n'otuuka mu ddwaliro abantu nga 2 ne bajja mu ddwaliro ne bazaala bonna ne bakulekamu. Omanyi what that means? Ng'otunula ku lubuto lwo olaba bali bazze bazaala bagenda. Gwe mwoli. Yes. Nze era nagamba singa nali ngenze mu private kirabika singa nayavuwala nnyo. Okitegeera. Era nali ndi kuwalaza empaka genda mu private. Mama wange nangamba lwaki ekikutwala mu private tomanyi ngeri gyogenda zaala mutugende mu government ogane spendinga nnyo ki sente kozo olina obuvunaanyizibwa. Okitegeera. Waliwo abantu ng'otulaba wano naye nga tulina obuvunaanyizibwa back home. Ng'omuzadde abalabalamu okwata obukadde 3 obuzaalemu olunaku lumu oba 3. Yes. Naye ate nga akimanyi ogenda kumala okuzaala era obuvunaanyizibwa bukikinge in at least ng'agamba it's better no spending akakadde akamu. Than obusatu. Yes. So kati omukadde nangamba tugende mu government n'empalazaawo nengamba maama nze nedda kavubuka oyo emikwano gyange gijja kujja gindabe nga nangamba mukwano jawa amalala kubanga ne mu private webinaaba biganye bagenda kutwalawa mu government tugendere ddala omulundi ogu era kyanyamba. Kuba kati week namba gye wabeerayo zaali ezo weeks 2 nga todda waka nga kati nga nnaku 4 mbeerawo ko ne bansiibula then ennaku endala nenebaka nempulira nga nkooye nengenda ewaka nensulayo ko lumujjukira twali kumpi nga siwala. Yes nga siwala. Era bangamba ngule eddagala n'oligula. Sister wange nangamba mpa sente ngende ngule ne mugamba okimanyi sister pressure gyendiko tugende waka tugende ffenna ogula eddagala. Twagula bokisi y'eddagala ne ngamba lino eddagala ligenda kuggwera mu nze
twagula box weight tugitwala nemugiwa abasawo. Yes, ne bagamba sawa tetwagibawa bagamba tubeere n'eddagala lyaffe cause the government hospital. Yeah. Then zali ziwera sawa 8 kiro misana Dokita najja kawala Asha nti yenze oba wawanikanga omukono otya mukwano kuli sina kuwanika babeera nga batwala embuzi ogisala nenyingira theater naye nga mama wange pressure sala muzadde mama nangamba ojavayo buli naye nga alikankana ne sister wange nenyingira mu theater balyoka bandigita nengamba ya ne wanzijjamu omwana kabebi ne kavaayo ka famous ya naye omwana wange we yavaayo kubigamba abaana be bali boogedde abaana bakolanga video tajja muzaala agenda kufa nga azaala akaana ke kagenda mufiira mu lubuto agenda akaana kajja kufa bayogera ebigambo bingi nnyo we banzijjaamu omwana oyo nakaaba omwana bwe yakaaba yes, naawe n'okaaba yes. Nzijukira omusawo yajja n'aŋŋamba n'ambuuza Ashate lwaki okaaba mfe ekyokusanyuka okaaba nemugamba ssanyu naye nga ndi kujjukira ebigambo abantu abamu we bitakosereza ku lubuto byakosa omaze okuzaala tebyankosa ku lubuto naye ebigambo ebyo wallahi byankosa nga banzigyemu omwana wange ng'akaaba neŋŋamba Mukama Katonda oli wa buyinza oswaziza buli omu yayogera kye yayogera neyanziza neyanzeege nembuuza omusawo buli kimu akiyina nga tunnamutunulako namubuuza buli kimu akiyina naŋŋamba buli kimu akiyina neŋŋamba alhamdulillah nze nasoma dduwa neze nali simanyi nti zigenderamu alhamdulillahi rabbil alamin eyo nenjivaako kuli Allahu ahadu eyo nenjivaako subhanaka nenjivaako wayiwangawo neŋŋamba ala sunsulamu entuufu egenda mu moment ye nesomako ezimu nga nzimanyi kitundu sulati yasini nga nyimanyiko kitundu neŋŋamba alawo wenkomye nyambo malireyo era nze bantunga ndi wenti okunsala bansala ndi wenti kusimu ndi wenti ku bugalo ng'ofuuyirira osabirira nsabirira fe abasiraamu muno obugalo tubukozesa Allahu akbar Allahu akbar Allahu nagamba oba zigenderako oba tezigenderako kweno moment aizulu bwe banzijjaamu omwana nentandika ezo zisulati alifatiha neŋŋamba alhamdulillah ne bakujjayo mu theater ne banzijjayo ne bakuleetera ku baby mukwano naye banzijjukira eno yonna obeera osanyaladde naye waliwo ekyantukako mu theater kyesaategeera kiki nali manyi nfudde okimanyi nti abasawo bankuba nako empi banzijjamu omwana jjukira omwana yali saidize eno waggulu ku mutima naye bwe banzijjaamu omwana nga bamaze okunzijjaamu omwana omutima gwange balinga abagutadde mu ayisi gwanyuguga kati nempulya omanyi wasalako enkoko n'ogiraba nga kati nange kinawulira ku mutima nga mpulira ogunyogozi naye ate nga mpulira guzannya nnyo kati omusawo nambuuza Asha, what are you feeling? Kirabika naye yakiraba yakiraba nangamba Asha, what are you feeling? nemugamba Dr. Omutima ng'okijja wala nangamba omutima owulira otya yogera naye nga nsiina maanyi nemugamba gulingo oguvaamu nga njogerera wala we nava mu theater nabuuzaako bannange be bakola operation ne mbabuuza bwe babajjeemu omwana omutima gwabadde gutya nga buli omu ali kuŋŋamba nemmanya nti it was just kugwe kunze the fact that oba omwana yali atudde eno kati we bajjamu omwana oba omutima gwalina okwerepressinga yes naye nalabira ddala nga omutima gubuuka mu bbanga
then balina empiso gye bankuba ne stabilizing mpola naye ekyantuukako ku mutima simanyi nange gye nsobola banyumiza engeri y'omutima gye gwalimu. Guys, mu respecting nga abakyala era omukyala waba akuzaalidde omwana muyise mu maaso kitono era omukubiranga ku kasimu ne muma mwayawukana nonga webale okunzaalira nakugumira bulumi kuza obulumi bwali bungi bantunga bulungi banteeka kuli ku kakutanda ne banvuga ne bandeetera omwana wange n'omutunulako ne tunula ku mwana wange ngenda otunula ku mwana wange nga ninga atunudde ku musajja omusajja yakuwa omwana oyo ng'omwana wange photocopy ne ngamba mukanzadde kitaawe tokanzadde omwana kanzadde kitaawe nagamba kale singa nezadde nga nange njagala kwerabako mu kafaananyi k'omwana. Yes, nanga ekyana kyange nga kiri healthy nekicekinga buli kimu nga kirina buli kimu ne nga Mukama Katonda neyanziza neyanzenge kama nakublessingirawo namblessingirawo n'omwana wange omulenzi first born wange baby famous. Era famous bali muwa agwe wali choosing ye yali choosing omwami nze yali choosing nga tannazaalibwa. Yes, mpulira bakuyita mama famous ng'oli lubuto wasala ndo agakuvanira nze mama famous. Yes, omanyi lwaki olubuto lwange lwali nnyo famous lwali lumanyikiddwa nnyo kati awo waliwo abagendo gamba nga lumanyikiddwa lutya nali sirumanyi olubuto lwange lwali lumanyikiddwa nnyo kati neŋŋamba kati linnya ki neŋŋamba wamutume baby celebrity neŋŋamba no kibulamu neŋŋamba mutume baby popular kibulamu neŋŋamba lwaki situma baby famous nemutuuma baby famous. So atanazaalibwa already afunye erinnya era n'ekyo kyansabuza ne bagamba tomanyi nakyozadde waliwo neya commentinga kyokka tamanyi nakyagenda kuzaala ayinza zaala ekifu naye agambye mbu baby gundi abaana bakomentinga ebintu bye batamanyi nti it can affect someone. Though abantu abamu babeera bagumu naye batuuka ne batenduwalira. Yes, kati nze olaba ebivume ebyali tebinkolako naye ate byankolako wali eri kusaawa y'okulongoosebwa. Nze ne cooperation we nalinnya akatanda nagamba Mukama Katonda gwofuga abantu boogedde mu mutima gwange ne ngamba abantu boogedde bingi omwana sigenda muzaala ngenda kufa nga nzaala oba omwana agenda kufa nemugamba Mukama Katonda it's fine mbadde nsaba nze kolaki ntwala omwana wange omuleke ne mugamba Mukama obanga oyagala kutwala bambi mbadde nsaba wembeera kukana akatanda ng'osazeewo twala nze omwana wange okoleki omuleke neŋŋamba Mukama kijja kunkola bubi nnyo kijja kunswaza nnyo ng'otutta omwana wange nze nondeka bagenda kunsekerera nnyo. Ekiswalo kyebigambo. Yes, ekyebigambo. Naye Mukama ono mulungi bwe baali bansala nga ndi mu kusoma wenti namala neŋŋamba owekitiibwa Allah mbadde nsaba kyensoose okusaba kisazibwemu ompe ku ssanyu eraba ku mwana wange erikuza omwana wange eraba ku mwana wange ng'ali mu kuseka ng'asekera nze eraba ku mwana wange nga ntunuulidde mu feesi yadde tali mu kwogera naye nga ntunuulidde ategere nti nze maama we. Era Mukama Katonda we yakinkolera nagamba owekitiibwa Allah ate gwasinga mu kino ekintu ontutte mwana wange ffenna otukuumye n'obulamu okyabutuwadde. Taata w'omwana ajjako mu ddwaliro okukongratulating oba teyali mu ggwanga oba teyali mu ggwanga anti awo ebigambo taata w'omwana wange of course mwali mu ggwanga ye si mukubi wa kyeyo yetakuba kyeyo munnansi yajja kukubira kyeyo kye mu nsi yakuba ekyeyo kye mu nsi
nga ffe abava e Kampala e Masaka twajja kuba kyeyo kuno. So kati jjukira waliwo tribes ezimu nga tezikola oba bye tukola ffe ng'Abasoga oba Abaganda. Waliwo abantu abamu nga waba azadde omwana oba ng'omuzaalidde omwana ng'oba tannakwanjula oba tannakola ki tasobola kujjawa wammwe kitegeera nga tasobola kujja wammwe cause waliwo family ezimu nga wogenda obugenzi wabula basobola okuteeka ku lujjegere omwana waffe wamufunyisa olubuto ani yamukuwa like wayonoona omwana wamutolosa mu ssomero kati gwe bayinza n'omusibako ogw'okumutolosa ku kyeyo bayinza n'omusibako ogw'okunkako akaboozi egamba nti wakaka omwana waffe wamukwata era si kyabo omuzadde ayanguwa kati ate wange ayinza omwekaliza n'agamba wakwata omwana wange wamuddusa ne mu ssomero oyo omwana abadde muto wana era oyo omwana wa myaka 18 kabaka abadde yakaguweza kati nti ne passport yagifuna mankwetu baba we bakusiba so kati mu ddwaliro teyaliiyo but yakola ekisoboka ng'omusajja ow'ettaala yeemulisa alikwemulisa likubye eri mu bwengula obudde butuzibyeko naye ekifaananyi temukifaako muwulirize ebigambo bya wulira olimba alaba mukwano tufa nnyo ku kasikiini kaffe firita ziboola ettaala likwatagane ne firita teriboola firita so ye yakola ekisoboka kye yasobola ng'omusajja mukyali kijja mu busobozi bwe mukadde ako so kati nze sijja kugamba nti teyajja waliwo omuntu n'agaana okujja ate n'agaana n'okusapootinga kitegeera okusapootinga financially kitegeera katono nnyo katukwate mututereeze ttaala tukomyewa nti tubadde tuvuddewoko kati ni kutereeza mataala ndowooza kati joera ekifaananyi tekikyayita mu bimyanso nine mama famous Mukyala gundi kati ekitiibwa kya mama famous kibulako erinnya lya mukyala gundi oli mukyalani kubulako munnange bali babankubye embaga oli tugamba alabika oli kawala kali akedda ate kati erinnya kawala baali kutuuma lwansonga obulombolombo bw'otambulirako bwebwedda soogera taata wa mwana nga tannannyanjula olaba taata w'omwana osobola okumwogera nange wano nsobola n'okumwogera taata w'omwana nti yegundi nange taata w'omwana wange nsobola okumwogera kozi ye wabeera gy'akolera agamba nti ye taata waki w'omwana wange so ali proud okuba taata tamwegaana obugalo kitegeera nange gyembeera abaneetoolodde bakimanyi oba ngamba naye bannaye mbagamba taata w'omwana wange ye gundi okitegeera kozi tetumanyi enkya ki ekigenda okubeera okuddirira oyinza okweka n'abantu abakwetoolodde taata w'omwana mbu I want to keep privacy n'ofuna ekizibu awo oba n'ova mu bulamu bwensi akyogerako si yakireeta batandika ate okuteeka omwana wo ku mudaala ani taata wa famous nga tetumumanyi so abamumanyi tumumanyi naawe kirungi oyogedde tumumanyi era nze kalengeri gyendi muntu atalina lugambo nga mwenna mumanyi kamubagambe ekyo nayo tukiveeko nange wendaba nange wenda taata w'omwana wa Ashakama ye taata famous mazima ate n'omwana wange munaye bamuwa erinnya taata we yamuwa erinnya eryekika oba eryekika saagala nnyo lyogerako kozi we naayogera nti omwana wange ekika kye kyekino ayeye batanatandika okukola ate analysis tugattegatte tribes tulabe oba tufuna toto naye kye balina otegeera tribe omwana wange munyarwanda omwana wange taata we yamuwa erinnya lya Lawrence
idonze sirikozesa ng'omuyita famous yes naye amukolereyo amukolereyo byamukolera nga biri mu Lorines yes nawe okola ebyomukolera mu famous because famous kati eryakwata kati aliwo otandika okyusa omwana mu baby identities ziba zikyuka yes ate n'erinnya zibumuko lya kizungu nnyo bakyala bannanga abali ku Saudi awo kiyinza obbakaluubirira ne mama wange wenamugamba olaba mama wange omwana famous amuyita famous famous zino ezitunda amakerenda mukadde amuyita famous era ewaka nafubuutugayo nga bamuyita famous bonna lwajjajja jjajja weebale nga wakikola kati ale omutwalire erya Lorines olaba naawe likulemye omuyise loli kumbe lo litandikisa ero Lorines taata watutta omwana amala wiiki ngeri erinnya aliwuliddeko mu matuuge kuba bw'ataliwulira nakyo kizibu lumu na lumu kati waliwo lwenkwata ka video nga njagala kasindikira taata noyagala okozesa erinnya lya taata then neŋŋamba hey Lauren say hi to daddy kati ate owunzika ogambye famous omulabye mpunzika nga njagala gamba famous wuuyo era oluusi okikola bambi kale ndowooza emboozi y'okuzaala kwa Kama kwewa kiwulikika kitya okuba nga oyitibwa maama omuntu abadde free abadde mbibyo at the extent nti kati gwe maama w'omuntu ate ensi gwemanyi abaddeko mbulamu obw'amasaali n'amasappe n'amasandali Uganda ogenda oluyiga so kiwulikika kiti ekyo bannange waliwo omukyala nali ku live omukyala na commenting ekigambo n'agamba nti ebikazi ebigumba kati biri eyo bikaaba live oko nali nyenzeeko kati nga nkutta omwana wenti nsoma komenti eyo yannuma yanyiiza neŋŋamba omuwala nemugamba okimanyi muno ku live kuno kuliko abakazi abagumba era nga basaba Mukama Katonda abawe ku zadde mugamba ekigambo ky'oyogedde kikutudde abantu abo emitima omugamba woba nga tolina byakwogera todda ku live okitegeera osirika bantu bangi abanoonya abaana nga n'abamu si bagumba naye tebannaba kuzaala buzaazi ndigezaako kuddamu kiri kyombuuzizza waliwo tiktok omu yafiirwa mutabanyiiwe bambi we yafiirwa mutabanyiiwe tiktok yali cold because mutabanyiiwe oyo yali amupostinga nnyo omwana we bambi n'afa accident kyona kye kyali kito omwana n'akola video mu kifo ky'okubagiza oli yagamba ebigambo bino wammanga era video eyo nagipiini nga yagamba nti bano ba ashakama abagumba abatazaala n'ateekako ebigambo ebikubagiza oli okumanya tuyinza olowooza nti abakazi abasinga obungi bazaala naye ate si we kiri Viki nafuna amasimu okuva mu bantu ab'enjawulo okuva mu nsi ez'enjawulo nga bannayuganda naye nga bali kunkubagiza ng'omuntu akubira essimu n'agamba ashakama nawulidde ono omuwala yagambye oli mugumba tokola ki naye nsaba ogume kubanga nange ndi mukazi mukulu ndi wa myaka 5 mu sizaala naye mbadde nsaba ogume nga gwe owaabirimu yes
abakazi bankubiranga amasimu naye saagala nkulimbe nti waliwo omukazi eyankubira essimu nga wa myaka 3 kukka wansi bona abankubiranga baali bakazi bakulu bakusindira nnaku. Yes. Naye nga kubira nagamba ashakama ndabye video ng'omuwala akugamba wati ne wati naye ndi maziga nkaaba kozi nange noonyeza omwana ambuze nagamba nze wanali mu myaka gyo nanoonya nnyo omwana n'akola ki n'abula kati kyemmanyi olina stress olw'ensonga tozaala naye guma nange naguma kati ekintu ekyo kyokka kiina trauma gye kikuteekamu. Trauma gye kinteekamu neŋŋamba bambi abakazi bali eyo tebazaala ne mu comment section wogenda ku page y'omwana wange mulimu abakazi abagamba I tap on your blessings Asha kama I become a parent. I tap on your blessing Asha kama I tap on your blessing kitegeeza akwata ku mukisa gwe bagamba nti tozaala naye n'okola ki finally nozaala kati abeera atapingako masannyalaze ago omukisa ogwo naye agutwale. Yes. So feeling y'okubeera maama ndalamu era nsaba buli mukyala ali eyo agifuneko mukama amuwezadde. Cause waliwo wembeera nzeka n'omwana wange nga ebintu bikutte nga nnina ennaku ku mutima naye nenkwata omwana wange wenti ne mubuulira ennaku endi ku mutima yadde tannatandika kwogera. Nenzikakana ofuna gwoyogera naye. Yes, ofuna gwoyogera naye gwomanyi nti ono omwana njogedde naye tagenda kunvaamu tagenda kugamba neighbor agenda sirika nga wenkimugambye omwana wange wagenda osirika dani okukikwata okibuulira neighbor agenda okitambuza okwata omwana we n'okimubuulira feeling eyo yokka ekumala okukakkana ne feeling y'omwana omukwate tugeze omwana alikaaba n'omukwata wooti omwana n'asirika eyo feeling ekumala. N'ogamba bannayize wano kati maze owange ni olumu ngamba kakaabe muko seconds nga 4 musiriseeko musitule asirike antunulire amanye nti nze maama sanyuke nosanyuka amwenyemuko wati ekyo kimmala tukwaniriza mu bazadde kati yegwe maama famous omubwati nze taata Vicky omubwati era bali eyo nga mujja okuŋŋanza nga munimbalimba kya mwana ate kuganza banakuganza bameka okay nga bazze kuganza so si kubaganza anti ndigezaako protectinga sister wange genda maaso ate tokatemamu genda maaso yoro bokalekamu sho sho tujagijjayo tujagidilitinga permanently kakati mpozi bwoli yogera ebyange nga njogera ebibyo gwe mukago nja sirika mpaka kuwulira bubi kuba nawe ebyo toyagala tubyogere. Abakyala batanazaala ababeere n'essuubi mu bulamu so kyo badogezaako okutegeeza entime mukama akola kye balabanga ekitasoboka ne kifuuka ekisoboka. Yes, ate wekiba tekisobose kozi waliwo obutasoboka wekiba tekisobose teweeraguza nnyo teweekuba wansi genda ne flow kiriza wekiba kisoboka osobola ofuna abaana oba osobola okubeera okuadaptinga kuba kuadoptinga not kuadaptinga. Yes, so I think gwe omuzadde olina ekyenjawulo kyofunye mu mboozi ya kama kyensinza okwagala mu mboozi yo ye moment eya theater kiringa nga bano abakyala ababeera emulago mu malwaliro ga gavumenti eddwaliro lyonna Kawempe Mulago Kisenyi Kajjansi everywhere bw'ofunangayo akadde ng'oli musajja ng'obadde omanyiira nnyo omukazi oba ng'ojooga nnyo omukazi otwalangayo eddakiika zeezi tebajja kugaana kuyitako mu kasenge wali bakyala abazaala oyiteyo olabe abakyala bano obulumi bwe bayitamu just nga tebannatuuka na ku process ya kugamba nti genda osindike oba ogenda olongoosebwe era nkolimira abasajja bonna
nga gwe mukazi wo waazaala tokuba ssimu kumubuuza nti munnange kulika baby tokuba ssimu mubuuza nti munnaye owulira otya tugeze bamulongoosa nga tofaayo tegeera makerenda kigaamira kitegeera viki amakerenda getumira gali expensive buli kerenda lya 2,200 ku 15. Kati jjukira olina okumiraga amakerenda okumala emyezi 3 osobola okuguma. Yes, buli kanaku. Kati buli tolina kanaku kukola mirimu gy'amaanyi. Kati buli kanaku omukazi ow'olukindo amira spendinga kakaaga everyday. Makerenda 3. Yes, makerenda 3. Kati woba musajja nga totekinga even a responsibility otegeera mukazi wo amira makerenda ki sente zakozesa okugula amakerenda azijjawa okitegeera ye medication emutambuza etya gwe just ng'oliwo okulaba kimu mwana na kumubuuza omwana wange ali bulungi naye nga gwe tofaayo ku bulamu bwa yamuzadde okitegeera kati nze sometimes nsitula omwana oyo n'okasitula wooti ne kakusamba mu lukindo. Yes, ne kagira we kati ne kakusamba n'owulira ng'ofa n'osula n'obulumi naye n'ogamba oke mwana wange sijja mukuba kaana kange kankosezza tekamanyi kaŋŋende neetereze nze nganze. Omwana omuto simanyi oba mwana wange ye kaagala kusula wano eva kati jjukira we kasula wano kagira we kati ne kasamba. Okitegeera naye kati tugeze ng'olina omusajja atafaayo tatawaana na kubuuza wasuza otya olukindo lwatereera lwawona nga omuntu kyakola kiba kimukubuuza omwana gy'ali ali bulungi gye muli bulungi nga naye oyagala omunyumiza ni munnaaye ninamu paini wano time togiyina kasita omugamba eky'omwana ali bulungi nga kiwedde. Yes, so nkolimidde oba nkolimira buli musajja eyeeyisa mu mbeera embi nga omukazi yakuzaalira omwana naye nga totekinga responsibility ey'okubuuza omuntu akuzaalidde omwana nti munnaaye kati owulira otya totekinga responsibility tegeera makerenda kigaamira like you don't even care kyofaako. Yes, naye n'otomanya nti if you don't care about her life omwana wo teyalibaddewo. Yes, omwana teyalibaddewo. Sinakindi nze wemba ndi bubi nnyo nga nina okuyonsa omwana wange amaanyi ngenda kugajja wagagenda okuyonsa omwana wange era sigenda gafuna kyengenda okola ngenda kwata omwana wange mutwalire mukwano gwange mugambe nyambako agabire n'enywanto. Yes. So abasajja ebyo tubitwalenga ebikulu tukimanye nti obulamu bw'ensi tubufunamu essanyu lye wafuna ku kitanda ku lunaku olwo fuba nnyo olimentaininge libeere nga likusobola kuddira mu kamwenyumwenyu k'omukyala ne bw'aba azadde. Abakazi bajjukira nnyo mukazi buli wanyiga ayina moments zajjukira nagamba kale n'ekiri kyaliwo kale teyali nkoze kino kale wali yalinga yeegonza kati yeekambuwaza. So ebyo byonna abakyala bibaluma bibayisa bubi nenga kiba kyangu kumubuuzaako oli otya omwana bw'aba kyokulembeze ekyokumubuuza omwana ali bulungi. Abamu nno tebafaayo omwana ne bwalwala awoza kimu kasita mwenna mwavaayo mu ddwaliro nga muli bala mwerabirire. Ate bannaye ennaku zino abasajja oba abasajja ennaku zino baba bakyaba tuli bakiwagi. Okimanyi nti oyinza okugamba omusajja nti oli mu ddwaliro omwana mulwadde n'atajja mu ddwaliro atyayo bbiiro. Nedda nze nina kyenjagala okubuuza ku kamera kuno. Viki mukazi wo wobeera ne mukazi wo ng'akuzaalidde omwana osobola okutuula eyo mu mikwano gyo n'onyumya nnyo n'osanyuka nnyo n'obatwala awutu naye nga totegedde mukazi wo n'omwana wo basiibye batya basuze batya osobola okunyumirwa emboozi eyo bw'oba already mu butonde bwo nga ekyo tekikuliimu era ojja kunyumirwa
bw'oba olinamu omutima gw'ekizadde n'omutima ogwagala mukazi wo of course tosobola kunyumirwa. Okay. Era kankubuuza ekibuuzo kino wammanga. Interview ekyuseemu netugenderewo. Yes. Vicky. Tugeze okwanya eyo omuwala. N'ategeera nti oyina omukazi ewaka, ayina omwana wo, naye tobafaako, like you don't care. Omuwala oyo olowooza musanyufu naawe ku kyokola oli? Aba nkeneka era abanneewa kitono tanneemaliramu. Mpozi omukwano bwagugattamu obusiru asobola olowooza bali bendesewo besirabirira bansobya oba balina ekibi kye bankola, naye bw'aba ali mu nomo senseze aba nneegendereza nga amanyi nyinza omukola kyenkola bali. Yes, that's why wolaba nga nze nina ensonga zange lwaki nagaana okwagala abasajja abafumbo. Nze bukyankula okutuuka wano todetingangako. Sidetingangako omusajja mufumbo era simwegombanga nako. Ne bw'aba atonya mooli seegombangako musajja mufumbo. Era nze kasita ntegeera nti oli musajja mufumbo. Emboozi ekyuka. Nina respect jempa abakyala abafumbo. Like simanyi. Oli musiraamu nno. Yes, ndi musiraamu naye I respect. Toyagala kufuuka aki namba 2. Saagala. Naye ate okwongerako aki ey'okubiri. Kati awo kibeera okay. Okitegeera. Kati gwe mukyala muno omutwalira mutulu bakyatateekinze kyotwala. Kati olaba omukyala yenna olina okubeera ne sense ezi zonna. Kasita otegeera nti omukazi omukulu ali mu kubonaabona, ayaga asaba buyambi, asaba school fees, asaba sente za medication, ng'ali mu kuyagaayaga. Ayaggayaga. Gwe owookubiri gwe baleese. Teweeyibaala totikka manyi. Mukitegedde ekigambo kya Kama. Naye bagenda ojja nakunyamba obujemu. Okugezanga waliwe wagambidde nti waliwo we nagambye nti okugezanga waliwe wagambidde nti nze ne Vicky omuto then yawo bakiki obudde butuliiridde ate oba oli awo empinga empenda bagamba butuliiridde empinga ontyo kitegeeza ki empenduso akawubi nolwekyo onfumye oba ongassiza nemusoga mwino akutunuulidde n'awunga. Anyway guys, Usher Kama airport pickup ono ye CEO. Bulijjo muwulira mbagamba nti emmoroka mwakunonera okujja ewaka okutwala ku kisaawo oba okujja ku kisaawo okutwala ewakaawo ebeeramu wifi. Ayina ba drivers abalungi abatalina malala ku kkubo nga basooka kufa ku safety yaabwe nga ba driver then ne balowooza ne kuyo nga client waabwe. So ekyo no kitegeeza nti babuvunaanyizibwa ku kkubo bakuuma amateeka ku kkubo gonna era bafa nnyo ku bulamu bwoyo gwe babeera batwala oba gwe basaabaza. Mu mbeera eyo emigugu gyo bagitwala nti kya muwendo gy'oli tebagizanyirazanyirako ate era bw'oba ogenda bugenzi ku kisaawo Entebbe bafubwa okukakasa nti otuuka tokooye, si mmotoka kukubira mu kkubo kuva just gy'ova okutuuka Entebbe n'otuuka ng'okooye ogenda otuula mu nnyonyi ng'olwedde owebaka bwebasi oweddeyo. Oba oluusi ova ku kisaawo Entebbe odda waka odootuuka eka nga wenna omenyese. Bakugamba nti oluguudo lw'ewammwe ke lube rubi badriva batendeke ekimala okubanga bakuvuga n'otuuka eka nga tokooye nnyo. So Kama airport pickup ye kati CEO gwendi naye bwe naayogera ennyo nja kubanga mboluseke kati byafuuka bya famire. Waliwo abantu levo otuuka nga tokyetaaga kukuba muntu luseke naye bisigadde abibagambe abe ntuve ku kyalo kuno. Mukama abawo omukisa. Amina.